Abatuuze b'e Manze ekiri mu Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso batabukidde abasawo ku ddwaliro lya Busamanze Health Center 3 nga bano babalanga okusuulawo eddwaliro lyabwe. Nina nnene naye kati ntya n'okulwaza n'omulwadde wange ne ngamba nti ngenda ali ku ddwaliro wano tewali mulamu ade buno obutaano ne mubulaba bannange buli mukalaki yero eno ye nannyini ddwaliro lino naye batuuse n'okugimalamu ekitiibwa lwaki bannange twagala kumanya lino ddwaliro oba lino ttendekero ly'amagye tujje abavubuka batuwandiise kuba obukambwe busuukiridde ku ddwaliro wano n'okubulwa empisa. Bano okwogera bino kiddiridde abakulembeze ku disitulikiti y'e Wakiso okumala ebbanga nga bafuna okwemulugunya okuva mu batuuze ng'eddwaliro lino bwe litalina basawo, ekintu ekiteeka obulamu bw'abatuuze mu matigga. Eddwaliro lya Busamanze Health Center 3 lye limu ku malwaliro agasangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso mu ggombolola y'e Kakiri nga lijjanjaba abalwadde abasoba mu 7 okuva mu bitundu eby'enjawulo. Wabula we twogerera ng'abatuuze badde bamaze ebbanga nga tebakyajjumbira kugenda mu ddwaliro lino, ekiviiriddeko n'abamu naddala abakyala abazaala okuddukira mbamulerwa ekiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Eweebwa abazaala oluusi si nnungi nnyo. Abagezaako nti baze kubazaalisa omukyalo ow'olubuto n'ojja wano biba bikuluma bo babimanyi nti waze kuseka bakuteekamu n'epi totuwoganirafe abakutuma bannaye mbaze kunzijanjaba size kunkuba nawe oli muzadde awo wooli mulirwa abudaabuda soba mulirwa mbadde saga tukole ki tubabuuse maaso. Kino kye kimu ku biwaliriza abakulembeze okuva e Wakiso okutuukirira abatuuze okuzuula ki ekyaviirako abalwadde okwesamba eddwaliro lino. Temusirika temubikkako kazigo abasawo wantu wali ajja kukwata mpisaagi kufumite mu liiso owuwo gw'ogambako. Mu nsinkano eno gye babaddemu n'abatuuze bategeezezza nti eddwaliro lino baali balyesamba nga buli we bagendayo abasawo ku ddwaliro lino batandika okwebulankanya. Likola kuva lunaku ki era likoma lunaku ki likola okuva ku ssaawa mmeka mpaka ku ssaawa mmeka wano ssaawa 2 tolwaza mulwadde n'okyama wano osanga elementi awo oba ya sikaali oba ya waboda oba yasula wano sibitegeera. Nawunyisizza nnyo nti abasawo bali 15 bannaye bakolera luddawo ekyabazibu bakolera luddawa. Musawo Gideon weebale nnyo weebale ddala omukyala owange abakyala bange bali 3 naye teri mukyala kugamba nti genda mu ddwaliro nga teri musawo Gideon era bagamba katulinde musawo Gideon olunaku lwakola tugende ku ddwaliro kitegeera. So kati kinewunyisizza nnyo okutulaga abasawo nga mu 19 layini eno neeri babeera luddawo obukambwe mukendeeze ku balwadde oli bw'abanga azenga mulwadde aba teyaze mu magye nti bokola obugozi. Bamulerwa betulina mu kitundu bamulerwa betulina bantu abaludde mu mulimo nga bagukola. Wano abakulembeze basabidde abasawo okwennyonnyolako ng'abasawo bategeezezza nga bagezaako okukola emirimu gyabwe wabula nga bakolera mu mbeera etawoomya nnakabululu. Abasawo bennyini bwe basula ne ripooti ya dokita agiwadde nawo tewakola ki tewali wabulamu weewali naye wakola ki wabulamu. Kyokka oluvannyuma abakkiriza ezimu ku nsobi zaabwe era ne beetondera abatuuze. Akulira ebyobulamu e Wakiso Dr. Mukisa alaze obwennyamivu olw'abasawo abalagajjalira emirimu gyabwe ekiviirako abalwadde okwesamba amalwaliro. Eddwaliro lino lirina endwadde ze lirina okukola ki okujjanjaba ne Kambugu alina endwadde z'alina okukola ki okujjanjaba. Yamyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Bettina Nantege asabye abasawo okukola obulungi emirimu gyabwe okwewala okuzannyira mu bulamu bwa bannayuganda. Okola ki bw'omugambako n'akola ki bw'atatereza ng'akola ki tutegeeraganye. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku lwa KSTV Agaalero.